atubuulire balina okikola batya. Basinna kubagamba okuwabulamu oba olwabulana okuluŋŋamya kubanga siyinza bbawa nti bandikoze bwe bati naye kye tulina okukola ffe abalaba kuba nina we mbaddeko awo mu bakyala bange ngange mulwairo mbadde ngema ku Jordan balese nayo naye bwe mbogedde mu mukyala nga naye musawo omanyi nti gwe ebintu obiraba nga balala bwe babiraba nemugamba kati oba nti nze ndaba yange njikugamba gwe nenjikola n'omulala n'akugamba ne weesalirawo ky'oyagala kukola. Kati omulala alabye endaba yange nga nnungi ayongerezaako buki bongereza n'akikumamu omuki omuliro kitambuzibwe bwe kityo. Kitegeera kati bannabitone kubawabulamu na kuluŋŋamya nga omuzadde oba ng'omukulembeze mazima ate mu industry mwendi kuba oba olumwa tebavuma bannabitone oza gwe nze nejjamu okikulekawa bwe bagamba banne mukunama banne abakazi bannabitone bakunama tolina bwojja kwegamba nti anze banne nyambala bulungi ng'ate akava mu byantalo abakyala bannabitone bakunama kati ne mukama wange ayambala obulungi atakunamangako baba muzingiddeyo bakimulidde. Kati kitegeeza nti ffe bekikwatako tulina kwenoonya tukirese tutya ku mmeeza bannaffe bakigule mu butali bubi bakitegeere nti ennyambala embi eno be ekisimbi naye ye munyumira alaba nga nnungi ennyambala eyeesittaza abalala nkyusa ntya okulaba mbeera nga bali kuba mulimu abeesittala mulimu abakikubira engalo naye twagala ng'ekifaananyi kyo ne bw'oliba okaddiye bwe kirireetebwa ku mmeeza ng'omukoye atwala muwalawo tolibikka maki maaso yalinze maama nnyabo naye nga awo we tuli ebintu ebitambula mu ggwanga bingi naddala 2024 nga tumuvudde Tonaz Media gwe mukutu webale nnyo webale dda kwekuumirako webale okubeera nga osubscribing osharing commentinga ng'ekintu tukitambula weyongeremu sharing tokodde walira video ng'ogirabye ffe tukwongere ffe tukuwe tukubuulire bano babeera bwe bati bano bali bwe bati ninga temwerabira ndine Nalugya yoyo yennyini kikyagambye Nalugya Hanifa bwezako mulabi wa Tonaz Media mulabi waffe wa Tonaz Media nkulamusizza era ne nkulamusa nti wasuze otya tugenda mu ttuntu kalasa mayanzi nti osiibye otya kati ekiro mwakiyisemu bulungi mwebale emirimu gye mutuusizaako engalo mwebale kuyita mu mwaka mazima guno omupyangu baagaliza omulungi ogw'enkulaakulana ate nga gwa ttutumu ogulimu ebirungi eby'emirembe mbaagaliza okuba abagonvu nga temuli bakkakkamu musobole okutambulirwa obulamu nga bunaanyuma kikulu nnyo ekyo bannange ndowooza ekyo mukitegedde 2024 bye bye 2025 tukusanyukidde naye naawe tuyise bulungi likusaba anti era nannyini mwaka y'oli ali waggulu omutonzi yasalawo tugende n'ekyo tujja tambulira ku bannabitone tulabe bo beeyisizza batya bakikola batya bw'oba talina kikola bwe bati Nalugya atubuulire balina okikola batya basinna kubagamba okuwabulamu oba olwabulana okuluŋŋamya
kubanga siyinza bbawa nti bandikoze bwe bati naye kye tulina okukola ffe abalaba kuba nina we mbaddeko awo mu bakyala bange ngange mulwairo mbadde ngema ku Jordan balese nayo naye bwe mbogedde mu mukyala nga naye musawo omanyi nti gwe ebintu obiraba nga balala bwe babiraba ne mugamba kati oba nti nze ndaba yange njikugamba gwe nenjikola n'omulala n'akugamba ne weesalirawo kyoyagala kukola kati omulala alabye endaba yange nga nnungi ayongerezaako buki bongereza n'akikumamu omuki omuliro kitambuzibwe bwe kityo ntegeera kati bannabitone kubawa bulamu na kuluŋŋamya nga omuzadde oba ng'omukulembeze mazima ate mu indasitule mwendi kuba oba olumwa tebavuma bannabitone oza gwe nze nejjamu okikulekawa bwe bagamba bane mukunama bane abakazi bannabitone bakunama tolina bwojja kwegamba nti anze bane nyambala bulungi ng'ate kwakava mu byantaba abakyala bannabitone bakunama kati ne mukama wange ayambala obulungi atakunamangako baba muzingiddeyo bakimulidde kati kitegeeza nti ffe bekikwatako tulina kwenoonya tukirese tutya ku mmeeza bannaffe bakigule mu butali bubi bakitegeere nti ennyambala embi eno be ekisimbi naye ye munyumira alaba nga nnungi ennyambala eyeesittaza abalala nkyusa ntya okulaba mbeera nga bali kuba mulimu abeesittala mulimu abakikubira engalo naye twagala ng'ekifaananyi kyo ne bw'oliba okaddiye bwe kirireetebwa ku mmeeza ng'omukoye atwala muwalawo tolibikka maki maaso yalinze maama nnyabo naye nga awo we tuli ebintu ebitambula mu ggwanga bingi naddala 2024 nga tumuvuddemu nga tuyingidde 2024 ebyeri byazze ne biyingira ne guno byayingidde byasaze ensalo nga bwe kiri nti okuba kola program ebeera budget tuze tuziraba bakola 2024 budget era bweri teyinza kutambula n'esigala financial ya 2024-2025 bwekyo bekibeera naye nga tuze tulaba ebintu akaseera kano ke tulimu mwe tutambulira tetujja kyogerako nnyo oba oli awo buyinza okuba lukyatambula naye bwe tukyogerako tulaba nti essaawa zino batabani bo simanyi kye baliko olutalo ebintu bingi nnyo biri mu kutambula alien skin ne palaso bali mu kulwanagana kususse ate bakutadde ku level ndala omuntu walumbira amaka ga muntu n'akuba ebintu oba batuzanyira ku bwongo naffe tetumanyi bwebuvuddeko awo Katikkiro yagamba yanenya abantu babiri owaawo ne bamuddamu byali si birungi nga batudde ku media social media Gravity Omutujju wamu ne Lily Puzzle naye ekyasinga okunyumira mu byonna obanga tuyingidde 2025 mu binaku enkulu nti Lily Puzzle yasigala mu bbanga oli yanadduka nadde ku butaka anti kabwaka bitekeerabira gye baakoola abaganda bagamba kabwaka bitekeerabira gye baakakola ki gye baakoola mukakuba ne mukayigala ne kapaala naye bakakuba ate eri kadduka kadda gye mwakakola ki gye baakoola era ne kinzijukiza maama mwabeeranga n'ofuna mu butaawo n'ofuna mikwano gye ne bajja nga mungi ne muleeka mami yeebase mu nnyumba bajjajjaffe twalina jjajja mwami n'afubutuka mu nnyumba gamba nange bali ne badduka emisinde bona n'osigala weka agamba ati gwe lwaki ati tobagoberedde maama nsonyiwa ofukamirago weto no gwe kuzannya kuwogana naye ffe twabbanga bikajjo nga tuyita abaana ne bajja ntugera tubba ebikajjo bya jjajja jjajjange bulazi kiro John Luwomwa Luwalira yali mulimi nnyo ng'alina ebikajjo alina kooko katwabeerangamu ne tubba kino naye bwe yagiranga nti yali mukambwe nga mukubi nga n'abaana ku ggombola yonna bamumanye Lusaana era nga bava ewanteete
bamanya John ate nga abeera mu mwanyi mu nnimiro bwe buti yanyuse ddaali omwala wunaki naye nga bagabaani abo nga bali bonna buli omu adduka n'asala n'addayo wa kati gwe ng'osigalawo oyaga toyagala olina okudda ki eka bakubonereze kyokka bali bona bakoze ki buli oyo mazze ewaabwe n'ebikajjo bamenya ate baddukanga n'entanda yaabwe ate abirabye bagenze naye gwe wabaleese ewammwe era byabanga kubagamba ewaabwe wakaleeta bimeka jjukira bo baatukugiranga okugenda okwepumakulira mu nnimiro z'abaki olina okubeera waka kati nga bo bajja ewammwe nemukkirira biriwa biwakale nga bwe bikubula kati nkitegeeza nti ewammwe olina okusigala ng'owaawo ekitiibwa nnyo kakati yegulomutujju liri pazo sajjaatu n'amala esizoni yonna naye nze nina omuze bw'ofiirwa ne sikugamba leero ng'oli mu maziga nga kitalo enkya saaga kugamba nga kitalo mba nkukosa mu bbwa kati omwana oteme mmusaasira nnyo tubanga abamuga nti ekyamutwako kinene nnyo nnyo tasobola kivaamu tumuleke ajja agenda akakkana pressure eri bijja genda bivaawo mpola akole ki n'okutandikira kufa bajja boogera betwogera bw'anaagenda abiwuliriza ajja kujjamu ekirungi oba ekibi ayongera otuvuma oba okwezuula yeetereeze ndowooza yeezuula okitegeera nti maama bwe yakugobanga tojja na kulya mmere genda nkugobye todda wano ddala yabanga akugobye todda wano obeera ku nsonda obeera muli yamalanga n'akulingiza oluvannyuma nnyo n'amaana n'akuwa emmere ate mala gikuwanaga mbadde mmanyi ogenze kati yeriri pazo yasigadde awaka abeere mukkakkamu kyensaba kimu afuna abamukwatako ajja kutereera naye sigo twali twakutandikira naye tutandike ku bano ebyabaddewo jjo olutalo olwa Alien Skin ne Palaso lwolugenze ku level ndala ate nga bannabitone bagwa mu bitone ebyo ekyo kyonna kireetebwa okulaga obusiiwufu bw'empisa obusensedde indasitule yaffe obusiiwufu bw'empisa busensera indasitule bulanda ne buzingako buli kimu nabano betubadde tutandikiddeko nabo gye baagwa kyatandika eri mu busiiwufu bwaki bwampisa munatamanya lulimi lwalina kukozesa njogera gy'alina kwogera neeyisa gy'alina kweyisa n'enkwata gy'alina kukwata mu biki bintu ekyo kijjira mu busiiwufu bwa mpisa kati kiddayo eri abakulira abantu baffe bannabitone buli omu kye yakola ng'akuŋŋanya bannabitone mu kitongole kye oba mu kibiina kye ogwo gwe mulimu abajja abato keno ensigo eveewo ejja entebe ng'etereezeddwa bano ababiri abalwanye nze ndaba nga abatwala bannabitone mu indasitule y'okuyimba be baazannyira mu lutalo olwo bandi badde baalutereeza dda be baazannyira mu lutalo olwo era nze tolina bw'oŋŋamba nti bamikwano gy'abano nga bonna banene bannabitone mu bunene bw'ebibiina byabwe olwaliro kye bagulumiza baali tebakiraba okitegeera nze ndi munnakatemba ku stage siri comedian akuba oludda otuwaayo njabbawa naye bwe muba n'obutakkaanya ogekola nga ababadde 30 bajja ku rihaaso waliwo abatakyajja waliwo abeesaza abali mu kibiina ekirala dayirekita anoonya n'ababuuza kiki era dayirekita waffe Mbabaali atunoonya n'abaafunedde emirimu abali ebweru atulina WhatsApp group ffenna tukola ki ayagala nnyo tujja mu buzibu ki ne twogerezeganya bwe mba ndaba omwana ono
bonna baana batabani bange. Kati nze nga maama bwe mba naabonereza kansooke kusala kibonerezo ndyoke njogera ensonga zange. Ku bombi ani mukulu mu myaka? Ani mukulu ku bombi? Palaso. Mukuba embooko nnyingi nnyo era ngenda mu embooko 30 kuba ye mukulu. Omuse. Ono Alien Skin ye muto mu myaka. Ngenda mukuba embooko 2. Butawa mukulu w'ekitiibwa. Mu musango ogusooka. Okitegeera? Mu musango ogwokubiri oli ngenda mu embooko 5 omukulu. Palaso. Mu musango ogwokubiri ngenda mu embooko 10. Sada balancing ono. Okitegeera? Kati ensonga abaana bano baalumagana tetwamanya from nowhere. Palaso yalumba Alien Skin n'amukuba empi. Atawo fabeena abasaza. Empi bwe zaamukubwa era nze neewunya bannamawulire ne poliisi n'abatwala abayimbi tetwamanya kyagenda mu ki n'abategesi. Era Wabitex we yakwatira Alien Skin n'amutegekera Enkwakyo Festival. Yali Enkwakyo? Yali giyitaani ya Enkwakyo isi yaliko. Yamutegekera show. Waliwo show yali Namasubaawo. Good. Kweno Freedom City. Freedom City. Nebakola show. Yesho kyasinze ng'oli ataddeyo n'ono ataddeyo. Kyava mu mpi Palaso ze yakubaani Alien Skin. Bwe bamala okikola baddamu ne batuuza abaana abo. Ononya concert ndalo. Oba olutalo lwasigalawo. Olutalo bwe lusigalawo lwajja ate mu bapromota 2. Bajjo n'Abitex ne batandika okulumbaani Alien Skin. Bajjo n'atuuka n'okugamba agudde tebayo n'amugula takyagwala mitwalo ameka 2. Naye nze kugambye ngenda mu embooko 3 ku musango ogusooka ye mukulu. Buli lw'obeera omuntu omukulu okozesanga nnyo emyaka yo gisigale nga giweebwa ekitiibwa. Buli emyaka gyo lw'otagiwa value bagenda kukulengeza n'ayonka akulengezze. Kubanga emyaka gyo togiraze nti gya makulu gya mugaso. Kituufu. Okitegeera? Tulina bye twali twakolako mu buto myaka 2 egyo gyo emyaka gya kale otandika okuyingira 35 otandika okwejjayo ogenda weeteeka mu ebbeere walitwalanga bwoti katooga wayo ng'olina disunda ne mukuba lirabe nga tulamba tulikola tuti ne libanga eririmu sponge tena bakulabe n'akabina ate nga bw'okakola ki mabega kati ne bwentiribiza mugongo nkalu n'akali akabina kakola ki kaseeteera dda n'eryali ebbeere sapatu. Tegeeza ndi mu myaka egitandise okulowooza n'okulowoozebwako. Nina okulowooza ate nina okulowoozebwako. Gundi oyo naakuze kyezatandise okumpa obudde. Mukyala ky'omukulu gundi batandise okunteekako amaki. Gundi asobola gatta abantu amaaso. Baana bano baalwana utalowooza bwababeeramu munda olutaagonjoolwa. Olwaleero bwe baamukuba empi bannamano ne baagamba sitya ddenja baamukubye sitya ddenja boogwabe gwakumamu. Bo 10 ekubeera muli naye kibi mu ggwanga lye tulimu. Kibi okuwaga baaluyitanga batya Abaganda atamukutte yagamba kwatira ddala onyweze nga tebannakuba wuwo. Ne bwe kimala okkuba owuwo lw'otegeera nti obadde owaga byaki bya kiralu bya bwereere. Omwana ono nze nabadde ndaba enkuuka ku TV mu nnyumba yange ninamu bwe tutakkaanya awagira kirala era ne tukwataganangako mu nzikiriza y'ebyobufuzi n'ebyeddiini tuli mu ddiini emu
musaaze nnyo era amanyi okujja nancalenjinga naye alinamu atasobya mu nju yange mu bano oyo tasobya takola nsobi tasobya mu covid mukulu we yali tasobya Bobby nga Bobby takola nsobi ye kasita amulaba nti oyo takola nsobi obo bw'omugamba baalaba nga gwe mukyama tasobya kati yamwagala nga tanamanya nti oli azaalibwa mukyala wa ndiga bwe yategeera nti Bobby ayonka mabeere ga mukyala wa ndiga ate n'amwagala nnyo tasobya kati naye ali ye contradictinga noono Alien tasobya era yagamba ffe tuli mu opposition opposition muki tebajja kukanya na yero waffe naye ye yagamba nti opposition bwe banga naffe tulina obukyamu tweterereze muki mu opposition yaffe mukambwe omutegedde ye mugalanda omuyite emmere tetukkanyangako kati bwe nali ndaba enkuuka omwana ono Palaso bwe yajja okuyimba yalina vibe mu bantu mu buntu enkuuka olwaleero ekyakoleddwa neebaza omutegesi n'abaatudde mu lukiiko e Mengo okulaba nga enkuuka eddamu okuba eyaffe ffenna kubanga Kabaka w'abantu bonna abali mu Buganda wa bibiina byonna ebiri mu Buganda kale ne bannayuganda bamutwala olw'erira nga ali e Buganda abamuganda bali ku ttaka lyani ya Buganda leka enkuuka buli omu alina enzikiriza yeyawukana neyabeereyo anyumirwe ekyo ekitegekeddwa Kabaka kuba Kabaka waffe ki ffenna abayimbi bonna kabajje oba wandowooza ki mu nkuuka si bya bufuzi tuba tugenze mu kuyimba kunyumirwa kitegeeza ki n'enkuuka si lutalo lwo pasono leka kweta lutalo lwo personal conflict yo kugiguza bali bakuyambeko Palaso kye yakoze mulabe Watonazi Media anansonyiwa naye bino tutandika okwogera amazima bwe tuba tunayamba abaana bwe yazza okuyimba bwe yayimbye alina ennyimba zeyimbanga zayina naye eyimbye ani yakuba omusawo ani yasibwa atalina maanyi okukuba kusosonkereza okukuba kusosonkereza zemboko ziri zengenda omukuba asatu nze nga maama ye mukulu lwakyasosonkereza omuto kati olw'okuba ono yaliwo ne bafaani be baaliwo tolooza nti tebamugamba nga tanatuuka message ne fulanga zaaliwo bafulaga zajja nga mayinja ali ku zakeeramu ezakeera zaaliwo zagenda ziwera mpola kitegeeza ki omuntu Watonazi Media mister bwe mba ninawe ntudde n'enkwogerako agenda obbikuwa olw'okuba ayagala omuwa obudde omwagale alina okuggyamu ekimu oba okwongeramu buli lwoyongeramu oba buli lwojjamu waliwo ekikyukako asooka kutegeera oyagala kakamulali oyagala munnyo mungi ekyokubiri buli toyogeranga ku muntu nga taliiwo kikola ekifaananyi kiki ekibi bannabitone mwenna kino mukitwale nga kyakuyiga leka nze nalabako olutalo lw'abakadongo kamu abali bagudde olutalo olwali olw'amaanyi ya Livingstone Kasozi ne basudde nnimiro y'okubuga nga beekuba ne bayitibwa basebataabo Baddaani Mugula ne batuuzibwa era we baafiira baali bazzeemu ne bakola ki ne bakwatagana kuba ye industry era kadongo kamu we baafiira nga buli omu abakola ki abakaabira okitegeera kati guno omugigi gulemeddwa gutya okwetereeza ne gufunamu abagutuuza obukulembeze obugulimu tebuliiwo tebukola Eddie Kenzo
kati Palaso embooko zino endala bwe beesanze ku Forest Park oli mukwano gwabwe bombi bandimwagadde kubanga ye ng'omwana oyo alabika bombi abaagala alina engeri ayagala amale obbakwata amale abakkakkanye batuule bategeeragane. Tebandikoze ffujjo mu sso ya munnaabwe, tebandirwanye naye era bagamba era ono oluyimba yaluzzeemu yatandikidde awo nga yakamula oluyimba era lwe lwaleese ebiki ebizibu tegeeza asosonkereza bwe banga poliisi eneyingira mu kintu kino okusosonkereza bagamba kubi omuntu ayinza n'okukutta wakati ono abadde yatereka obusungu wamukuba okitegeera teyakuddiza teyaloopa teyakunyega twakoma kubiraba noweewaana naye kyasirikidde mu mutima okimanyi okitegeera kati omukubyemu n'oluyimba olw'okuba baamusibye sebata yayimba essanyu ly'amalembo essanyu ly'amalembo ge maziga gaki gente tegeeza nti ebizibu by'oli ono ye bimukolera sho bimukolera sho bizibu byo bya Palaso bya Lilian Skin Palaso bimukolera enyimba ziba zimuweddeko zimukolera sho okitegeera ekyo nno kiba kikyamu kibi nnyo toyiyizanga mu linnya lya muntu nnyimba wano omulala abadde akifudde ekyokuyiiya naye leero munawe w'omu nnyumba naye yamulaba naga nedda alimba munnaamulemeddeko nnyo kisusse ng'olwatandise okuba ennyimba ez'okumu okumu ayimbira mwana munnabitone wenna alaba Tonazi Media leka kufuula linnya lya munno kadaala nga bw'oza bw'onoolikozesa lw'ojja okuyitimuka olwaliro ojja kuba waggulu n'enkya naye sikakasa nti omalayo endagala emmeka 5 ng'okyali waggulu bwe mmanyi olwaliro abakubira mu ngalo bajja n'olwokusatu baga kyafuuse notorious kuno ng'akisussizza bamala ne bakikola ki batandika okunoonyereza kati muleke amannya g'aba kompititanti bammwe ebbali kola bibyo tolyatula tolinyega n'ebyakoze weefuula atabirabye kola ebibyo baalwanye gy'emigga egibakuba buli omu ne muwaze muwadde omulundi ogw'okumeka kulwanira mu sho etali yaabwe okitegeera baabategese munnaabwe tebaamuwadde ekitiibwa ne bamufiiriza ekintu kye ekyokusatu Palaso kyemmunenya mu buvumu obungi ennyo n'okuŋŋaanya ekyalo ekkubo n'ava ekawempe agende Makindi kati senga yasanze Alien Skin nga naye akutte ejjambiya kyekyandizeeko awo era Alien Skin tumwebaza yakuumye obuntu bulamu singa yabadde akutte mayinja ne ttiimu ye poliisi ng'ekiraba yandiyodde emirambo n'etubuulira bannamawulire ogwo gwe baagala okulaga affe twandiwulidde buwulizi agaakagwawo Kibanda akikoze kakati mu mateeka g'eggwanga okusonga mu muntu olugalo oba omukubi era bw'akwesibako akusiba emyezi gyo ne bagisiba egyo 3 oba n'ogenda singa tewamusonzeemu lugalo abadde omukubye ki mu musango okutambula n'enva wano ngenda kwasayasa katebe kali wakati wano ne sikyusa kirowoozo naye ngenda kwasa kaaki nenkatukako nenkaasa ogwo musango kibi nnyo kuba mu kkubo olina okuba ng'okyusiza ki obwongo endowooza yo kati w'otuukira okwasayasa buli kimu n'otuuka ne wa maama w'omuntu naye n'oyonoona maama we yabadde abirimu ebyentalo zaabwe kitegeeza ki ono ng'omukulu bw'ataba nansaalwa kwona Alien Skin eyakajja mu industry ayina ekizibu balina olutalo olulala olw'omunda aiza bakazi bwana linda byokota lw'abayimbi nga bakazi be babacyankalanya babawulirako ng'olumanyi bano abato batalumanyi babuuzanga naye Medicine Ntongo yaani waluwulirako olutalo
waluulirako tetugendayo komaawo naye nga beebuuza olutalo lwabulanyanga Kamiri n'omuntu oyo nga tewali alutegeera nga teri amanyi naye nga bamanyi omugagga Medi Ssentongo ebyo tukole ki tubireke naye waba teri lutalo olulala lwa munda Balasa ekikolwa kye yakoze kikyamu nnyo kya butemu nnyo Gravity ekikolwa kye gundi ani ono Alien Skill ekikolwa kye yakola ku Forest Park nga munna ali ku stage nadda ebweru n'atandika okuyimba naye kibi naye ate ng'olaba naye ndoza kye yalina okukola okutta oli kye yali ataddeyo ng'ayimba kwani kuye yamusosonkereza kitegeeza ki nannyini show ye yalina omuga nti olwo oluyimba tuluggeyo naye oba bye binyuma kubanga kati kyokka twebuuzemu ffe babiri wa Alien Skin okuyimba nga oli akyali ku stage kivaawa ani amuteeka ku microphone nange neebuuza omutegesi kimulekawa tolina bwogenda kuŋŋamba tewabitegeera kubanga ye ng'ono bwe yali amaze okunya ku stage ng'amulina mu control DJ yali mu byuma yali amulina mu control yani mugambe olwo oluyimba olusosonkereza oli lukole ki yimba endala DJ toyina oli operator talina na budde bwakudda kwogera naawe kukujjako bujja n'otandika okuyimba nga music tayitamu kiki byokola tetubikkiriza tebikkirizibwa wano kati awo naye baabalekako bombi birabika bye binyuma tebinyuma n'ebigenda balekawa bigenda bakositinga bonna babiri ono wokusatu musajja atu yannuma kwa ekintu kyabadde yakitandika kyali kikutteyo nga ye yeetegekera buli lusooka ng'empere ebeera weeri abadde akitandika kitandika mpola kijja kikola ki kikula kati abantu be babadde amaze okuzimba bafaani be bambi yeegayirira bamusonyiwe nga gy'emikwano gy'ate agyagala nagamba tokikola abantu bange njagala basonyiwe kimu nze ngamba abaana bange sirina muntu annema kuwangaala naye naye nsooka kuyiga muntu oyo ne mmanya bwe mmukoma ne we mmukwata kati mikwano gye yamanyi bwagikola ki bagikwata naye ku luno gyamuvudde mu ki mu ngalo gyakalubyemu Eddie Kenzo we balina okuyingirirawo babbalamu abatwala abavubuka bwe balina okukola ki kuyingirirawo ate be bategesi b'ebiki bebivulu nga tonnaba kubaaninga muntu ono myezi 6 basooka kusalawo nga tebannatuuza bantu Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kibonerezo nga tolinamuwuliriza bwe yakubwa empi balamu Abitex bajjo mwakola ki ne Keti mwakola ki kwa bano be mutegekamu ssente balamu ovuddeyo tugambye tubagadde emyezi 6 teri kubategeka show wali obatuuzizzaako no nsonga bano be bakasitoma abaabo nga tulaba kujja ffe kutuga abannamawulire tubagadde emyezi 6 nga teri abawa bivvulu weebale nnyo mukulu balamu naye kikomawo tugambe twabatuuza
ne tebalina mpisa bagana okuwuliriza senga ffe bafaani baabwe ababaagala tukitegeere nti abantu baffe betuwagira tebalina mpisa tandika okunoonya engeri gye tuwangana abantu baffe abatalina mpisa kwekyo kyonna kikulaga waliwo obutaba na mpisa naye ate mulimu atalina mpisa alinamu obukakkamu mwabo abameka ababiri omala mutinkuula nnyo n'akulaga effujjo wafujjo kati mulimu atalina mpisa talina bukakkamu ate nga wafujjo ekyo kya famire ogitegedde naye eyo kale naye nga mukyo tugende mumaato twogere ku baana bano ekikwa kye mwakoze kibi industry kigisse kiginafuyiza waliwo ebiseera bwe twazanyira ku katemba abalabi ne baggwa mu bibanda era abalabi bwe baggwa mu bibanda by'ebiraba emizannyo ng'ennaku enkulu tukola show 2 ku 3 nga wabaawo ey'abaana bokka n'ey'abazadde ab'abaana n'ey'ab'ekiro abakeesa n'ekiseera kyatuuka nga tewakyali bajja nga show emisana tekyakola n'evaawo ekiseera kyatuuka nga n'ezekyo tezikyajjuza olaba atiwo ku stage n'akola ki n'anafuwa lwaki olw'effujjo eryajja likolebwanga mu the theatres industry n'egenda ng'ekola ki efa n'etuuka weekola ki kati ffe abali mu kulwanagana naye tugisitule lutalo lunene nnyo ate nga lukyali lunene omumbejja Mariam ndagire mwebaza kuba enkasa akyaginywezezza Shami mu mayanja mwebale kolaba balwana sietedde ku ki waggulu kubanga munnakatemba musomesa kituufu n'omuyimbi yennyini ennyimba ze muyiiya muli basomesa omuntu alaba ekintu kyonna ajjamu ekyokukola ki kyokuyiga bwemutandika okwekuba n'okwevuba n'okwolesa obutuusifu bw'empisa teri agenda kuddayo kuwa budde n'abayimbi abalala ogenda kuba bawadde olugendo olunene nnyo oluzza abantu mu bivvulu egyokwata embuukuuli y'omuggo n'okuba endala olaba emmotoka eyo naye ng'otambudde lugendo emmotoka eyo teyogera naye amazima gennyini olaba akasaanikira akatima k'omukka omuntu n'ava eri ng'ajja n'atambula n'akasumulako n'akakasuka ekyo kyokka kikulaga nti sooka omwesega olufune wodda kiddako naye nga yatambudde olugendo luwanvu kati nze wempulirira obusungu bw'okuŋŋamba tubagadde emyezi 6 teri bba wa bivvulu ono yakuba oli oluyi yamusanga era oli teyamunyega n'amukuba naye neewuunya omuvuko ye ngeri gyakolamu ebintu bye kubanga anje gaa nti alimuko obukakamu yadde olumu avaako alina bubeezi ffujjo alina bubeezi ffujjo naye nga embeera z'entalo ennyo alabika takola ki takolagana nazo naye nga alina effujjo kati olina kutegeera nti mu ffujjo lye bw'abanga si wa bulabe ennyo wa ntalo mukwata ntya oli munnaabwe kyava ye amwagala mukwano gwabwe gwe bayonoonedde show tiyamutegeera tiye wa ffujjo ku lupanda naye mukakkamumu ono obukakkamu tabukola ki talina kirwadde ofuna n'ebiriwo kati ne mu famire yaabwe entalo zaabwe olaba nga obeesonyiwa omanyi erifa abazadde abaana bagambye nti muzzukulu wa famire ye yasiibudde omwaka 2024 kubanga kyeyabakoze abantu yalese wano ng'abagase kakota kati yabadde yakalya ali awo n'agukasukirako anko nga anko tandikira awo anko naye n'akola ki naye omuzzukulu wa famire baako bamukutte bubi oluzungu lwabadde lungi complain yabadde wale obuzibu bw'omwana oyo nakyogerako wano mulabi wa Toners Media abazadde bawa abaana baabwe obudde mutandika okubeera mikwano gy'abaana abaana babategeere namwe mutegeere abaana bwe buzibu bw'omwana oyo famire yatewanga mwana omudde kumutegeera tebuliiwo kati alina obulumi ku taata tuli mu bidongo taata obulumi alaba taata olugendo olumutwala omuziika bano balubuusiza amaki baluzanyiramu
n'amanya nti bw'endeta ekintu kyange ku social media nyinza okufuna abanyamba okutaasa obulamu bwani bwa taata ate ne bamulumba buki bulumbi omwana teyalina buzibu bano abaana tebalina ddiini tebaamutegeera ye ayagala buyambi bwamu kuyamba taata we atereere ku Turners Media kwe tuli aha bannange banabitone tubasaba n'obuwombeefu obw'ekitalo 2025 mutuyambe mukole ebintu ebitusomesa bafani bammwe baffe mutulekawa nga gwe nze kati gwe ko imagine ndi mabegawo nkwagala nnyo nkwagira buli wali njagala kulinya kagaali nzije kati mba nkyali awo nze gwe basindikira ejjinja kati nno lindako Alien bwe yali mu kooti nava ku ddwaliro nenzija ku division e Nansana waliwo aba PDM naye nasooka nesitegeera kigenda maaso naye ng'omukyala ali kuba ne banguye PDM agende ku kooti emakinde naye nga mukyala kale si wa myaka gya Alien mukulu naye ng'amwagala mwanguye amwagala naye nga tebayimba kati banonyeyo ki bajja mutuma naye nga alina omukwano ogwo ababinabitone tulina abatwagala abatasana tutuukako naye ng'akwagalira eyo kati bulwawulira kyokoze ekibi awulira bubi afa bulwawulira kye bakwogerako ekibi omukosa ekyenjagala bategeere bannabitone balowooze ku bawagizi boolaba ne bootalaba mulina abali visible n'abali invisible nga ye gyali eyo tolimulaba naye nga yakufiirako nnyo kiringa mu Africa tulina abawagizi ba Arsenal naye nga tebalituukako nawa nina mutabani wange ayagala Messi okufa obufi naye Messi amanyi nti mu Africa eri abamuwagira okufa ate aba Manchester Manchester bali nkuba omutwe womanyi gwo batakula anti ze timu ziri bbiri wamma omulabi wa Turners Media nze ndi wa Villa ndi wa Arsenal ate gwe wabiwona ndi wa Villa ndi wa Arsenal mu Africa ndi wa France manya muza World Cup ndi wa France kale tugende n'ekyo naye nga bannange abawagizi ba Arsenal na Manchester abo nabe empalane yabwe terigwawo eringa ya Palaso ndoza nali yenisi bewalana nawerere ne bewalanawo n'empewo bwekyuka mweti n'alowooza nti erabika ya gundi naye kiba kyabulabe kibi empalane etaggwa eboolanya abataka abatabani bange ababiri nze ni maama w'abaana balenzi nina obulumi empalane etaggwa eboolanya abaki abataka nina kye nalaba mu kampeni wa 2021 oba wakiraba gwe oba mulabi wa Turners Media yakiraba walabako omwana wa Bobby bwagenda n'owa Kamiri ne banoonya akalu omwana onyeza potata wole ebyabatata basooka ne babiza ebbali kati bwemba mutandise okuzaala nga muli mu ntalo mutunulira abaana kikulu nnyo naye nga tonna bakutunulira mwana wo gwokosa olwaleero ali mu bulumi ye muzaddewo ebibatuukako nga mukuze bitukosa ffe ng'ababazaala ne tufuna n'endwadde z'emitima ze tutandifunye ku lwammwe yagala omuzadde endera omanye nti buli kyogenda mukimukosa naye kikomawo gye tuli endera leka abaana batuswaze kamutulwaze wama mutulwaze mutukole byonna bye mwagala kuba tetwakola mulimu gwaffe bakole batya batukole byonna batuswaze mutulwaze kubanga olubimbi lwaffe twalina obbakolako tetwalukola tetwabateekateeka tetwabalambika tetwabaluŋŋamya omanyi ndowooza awo Palaso maama wama abagambye kibookoze omuzifunye bwe kuzikukutte naawe zikukutte abagambye kyemulina okukola mwetereze
entalo tezikola makulu bawagizi bamwe mubakosa 225 obako kayiseemu mukomaawo tudde ku kirala naye njagala bano abategesi b'ebivu n'ebibiina ebitwala abayimbi batuuze abantu batubuulire nabo. Abitex yagambye Mbugundi tebagenda kuddamu mutegeka Alien Skill naye neŋŋamba Abitex anoonya ssente ye yali yayogera naye ng'egye yamukomezawo mu lubiri nga ate yayogera nedda lubiri nabagambye kabaka ye lwa bonna tayagala nnyo kuleka bantu bweru. Omwana ono lwe yakola ekivvulu ku nkuuka n'ajjuza kyawa ekifaananyi kirala obwakabaka Enkwacho Festival kyakola ekifaananyi kirala Wankurukuku ng'alina okuyitibwa naye ajje abeere wano atambulire mu baki tuleme kumusosola kwera baali boogera nti ffe mulwana ssebo musinguzi yatugobye mu luki mu lubiri olaba nti alina effujjo ate nga tulaba Bebekulu kati ennaku zino ali nani Alien Skill naye ng'agamba buli lwe baboola mufuna kati bwe baba bakulira mu maka agalimu maama omubooze nga teyali maama mulungi alera abaana bonna abaana ababooze ng'oli mulaba Tonazi Media kubamu akafaananyi bwe mwakwekanga nga mwebbidde akantu ne mukeekabira ate nga mbakenge gye mwewa obwama ne mubamu n'ennyingira gye muyingiramu buli omu engeri gye mutambuzaamu amaaso bule nga mukola ki kati omwana omuboole ebiseera ebisinga abawaabulabe ennyo bw'otamuzza muzibu nnyo aba muzibu nnyo era bamaama bali mu maka nga muwulera abaana abe muboola abaana abo gye bagenda bakula n'ekyo kye bakulira mu kibi babi nnyo kati olina obbazza okubajjamu ekyo kye bazimba ate otakimugjamu mangu ebeera tabbu n'ogwozadde naye abaamulaba nga kyekyo gwe kyoli so ekyo kyagala kulwanako mangu. Ravite watakula entalo wano gwe n'ogenda n'okolesa abantu bazibu yakola entalo wano n'akola ki n'akola byonna byakola ye nadda ewaka n'agamba waayi kangende enkola eno ensimbi zange naye no munno muweereze ku ssente yandimuyise ne bakola bonna. Alien Skill bwe yakola Nkwacho Festival we baategeka enkuuka nga 31 yayita baboole banne naga mujje tukole ababoole bonna baliwa eri kati ono yandika nti muboole munnange kuba bo si bangi jangu wano bali babiri bokka tuli babiri jangu tugende waffe nange nkutwaleko ewaffe kuba obadde mbadde wammwe naye ayinza okuba ensonga eyamuleke yalaba nga takyasobola muyita ono yakaluba n'agamba teyeetonda n'agamba ennyimba zange badde tebazikuba neeyo gy'ogamba naye egenda okulaba no omusajja n'agamba ntambi n'agamba munnaaye nkubuulire oli musajja w'e Masaka tuwandiike ekiwandiiko tugende tusabe kusisinkana omukulu kati byakulaba ku mukulu ntambi oyo kuba alabika ye alumirirwa abantu abo ate abaagala era n'agamba nti ndowooza ono agenda okulaba oli ng'alinga ate yeewagudde omanye nalina amatantono n'agamba nedda ono si matanta amanyi nti eno temumulinaako buyinza kuba si kabira yammwe kati amawaggali ago n'oggulumu mumuyita muki ekisooka mmwe mutaakola mulimu gwammwe mmwe abamuteekako amaanyi mmwe mutaakola mulimu gwammwe kuva ku luyimba olwasooka olwakafeero lwe yaddamu yadda mu luyimba lwa kafeero wenzirayo ku mutabani wange Eddie Kenzo yatugamba mu kufa kwa maama w'omwana nti yamuleeta kituufu era n'atugamba n'oluyimba olwamuleeta ku boodi lwali lwa kafeero walumba essaaya Eddie Kenzo bw'otuula n'owuliriza oluyimba lwa walumba essaaya omwana oyo lwe yaddamu yaluddamu ng'omugenzi bwe yali alulese nti nedda
lwaki awo wennyini nnyini si wamutandikako muga nti kino kyotadde mu luyimba lw'omusajja kibi tukijjemu. Awo wennyini famire y'omugenzi we yalina okumugambya nti oluyimba lwa tata lwalukuwadde naye walukyusizza nedda terufuluma. Kubanga yali alukyusizzaamu ate ng'ekigambo kyataddemu kiki kinene mu Buganda. Kinene mu Buganda kiba kinene. Kuba bwe tumala gasanguza bigambo mu bantu bwe tutyo. Okitegeera? Kati awo ono amawaggali n'olunkulu byonna bivudde eno mu ntandikwa. Eyayiiya oluyimba lwa Walumbe Zaaya yaluyiiya bulungi. Situmanyi oba yali mugenzi nga yafa tewakyali pulaani oba waliwo yaluyiiya ng'akyali mulamu. Ate agenda oba tteeka lya copyright lye litannafuluma nga teririmukkiriza kulondoola luyimba ono aluzzeemu n'aluddamu buki bubi. Kubanga copyright ebyo byonna ebitunuulira. Lwaki oteekamu ekigambo ekinene nnyo mu luyimba nga oli teyakiteekamu ate nga waluguza olwagala oluddemu? Kuba byonna mubikkaanyaako ogenda dduddamu otya. Okitegeera? Kati omwana ono bwe yajjira mu lulimba olwo n'amanya nti mwamaze obbakwata. Abalina akubye ennyingi zonna nga tekuliko lunyuma n'olwo wabula zisanyusa ba myaka egyo. Yakaba dokita bagamba nedda olimba bali bakulese naye ffe anti kati awo era watunywereza ffe eno. Bw'abanga baddokita beerwanako ne bawaaba naffe eno we twandiyingiddemu nga bannannyini lulimi olulimi n'obuwangwa naffe ne tuwerekera abasawo ti ne mu lulimi lwaffe Oluganda aluvuluze nnyo byayiyizaamu tetubyagala akomaawo. Ne UCC ne bagiwaako ekiwandiiko. Okiwulira? Ekyo kyandikoze amaki naye kati ayewanika naye nga nze kyendaba okwewanika kwe yandiwanise ebyakoze kisokke. Naye nze kyemusaba mu gundi kuba era ajja kudda akolera eno zishoze ali mu Buganda mwafunye ssente n'erinnya. Okitegeera? Anonye engeri gye yeetereza taddayo kuyisa mu kabaka waffe Lugaayu kubanga yo yakikola. Mukulu Gravity omutujju toddayo kuyisa mu kabaka waffe Lugaayu. Ssaabasajja Kabaka ye kataata wa Buganda. Katikkiro ye kabaka ow'ebweru afulumya kabaka byaba yayogedde munda. Tebwayogera tekuba kuddamu. Tulina Senate Parliament etuula ku bigenda mu maaso ne babiteesaako ne babisalira amagezi ne bituulibwamu nga bw'olaba bivudde mu Parliament. President Museveni bw'abikola ki n'abikubaganya ne kabaka bw'ali bamuwa n'amaani aga Katikkiro nedda kino nedda. Katikkiro bifulumya lyali ddoboozi lya kabaka. Kati gwe Gravity okujwayo okulumba Katikkiro walumba kabaka wange butereevu nze ng'omuweereza wa kabaka n'otasobola na kwetonda. Nze oba olumbye kabaka wange ndiwo okulwanirira Namulondo obutagiyisaamu maaso n'obutagiweebuula okunyweza olulimi Oluganda n'okukola kubanga Oluganda lwenywera Namulondo beggumidde. Nze okubayo n'obuba si alina okuwa Katikkiro by'alina okwogera kubanga ekitegeeza tabeerako byeyogera Katikkiro yali yabyogerako dda. Kati otayogedde ku ntalo z'amataka abagoba ku mataka, tayogedde ku buli bw'enguzi, tayogedde ku basibwa, ye tabiwulira. Ssaawa eno ye yalina okwogerwako kye kyali kivudde Mmengo mu Seneti ya Buganda. Olulimi lwaffe ludaabaadibwa luweebwe ekitiibwa abaluyiyizaamu ebyesittaza mukomye. Katikkiro kye yafulumya. Katikkiro kye yakola ki? Endera wabula baaba kikomyewo kabatuwemule mutuwemule mutukunamire
mukole byonna bye mwagala naye nammwe bye mukola andi bw'owambuza mbutulaga ne gamba twagenda dda kubanga otunuulira ozi gwambuza mbutulagawa kati okyabuuza gy'olaga twagenda dda kati naawe wezudde nti wagenda dda kati oyimiridde kubanga wali omanyi oluguudo teruukome otunuulira omukazi ng'atambula mu kkubo mbadde njakulagako omuwala ng'atambula esikaati eri eno atunda ayolesa naye bw'otunuulira kuva ku kigere eno wansi alinga gwe bakubya rafukasiti awuwa entumbwe bw'aba akyali mutooto tekyali kaakanyirira bw'aba mukulu bw'aba yakula bulungi erabikako naye eriyo abalina obutumbwe nga bulina buno obukoko bwa ofuleya kati eriyo oli ng'ebisambi biriko emyala bwe biti naye nga naye akulaga ayambadde akoze eki kati oyo gwazadde anyumye yali atya akati omwana aba agenda kukola ki era bw'anaagenda naye okwegulira naye ajja kugula ng'akammami ate kasinge ku kammami kuba ye muto ye bwe yeetuna ne mu mmira ate bo bato kye batusingako bwe yeeraba yenna naye gwe oweerabako nze nalabako feesi ye yeeraba yenna n'okukyuka n'akola ki n'akyuka n'alaba oba ne waba agenze mu botiiki alinayo mmira emumalayo mu maaso naki kati ate ffe tetwagala nnyo okweraba eno kuba tumanyi akabina tekakyaliyo twagala wano bw'olabaawo ng'ogenda wano nkoma wano naye nga obwo bwanga tumaze okukula ebiseera ebisinga wano wanyuma tuleeze n'olabikako kati tetukyanyuma nnyo kulabika bwerere bwaffe kuva wano kukka tetukyanyuma nnyo temwagala kitegeera abakyala temwagala biwulira ekituufu kiri nti bwe tukula oba tokyanyuma nnyo kuva wano kukka kati naabo era twekwasa endera bannange kyova olaba mutuzza nako okategeddeako okuba nti tetukyanyuma kyekibanoonyesa abalala kati gwe bwe weeteeka ku mulembe obutaguvaamu genda stage weekutaddewo oba oyimirira tambula ne stage weekutadde leka nabali babere ku stage weebatadde stage gy'olese emabega girekera abajja kuba buli stage eriko abajja bagironda kyosula aliwajja akikola ki akironda kati ffe kyetwasuula nga kibi abaana baffe abatuwemula abatuvuma abatalina mpisa kyebazze bakola ki waffe tutazirina ffe tutazikola ki bwebyo twajja tusuula stage eyo kati atuusewo kyalola ki kyalonze kyekyo naye kati nammwe tugambe endera bannange nedda okuze era tugambe maama yakulera bubi oba nabo batuleke nabo ate tekwali kulera bubi kati emyaka gyange bandera bulungi naye nayagala okukoppa bwentuba otuuka n'ogamba kankoppe nakoppa European gundi eyo abazungu eneyisa yaabwe nze muchoga munagenda nalaba Queen esaakunyumizaako nakumirawo ku Good Shed olabe Queen Kampala Ntebe Road ku Good Shed we nakumira nengenda ntambuza kigere paka ku Serena nemulaba nga alinnya bwati ne ka high heel nenga mukazi omukadde ono kakonda agirinnyanga kalina ate nga ze ninya amadaala asatu nga okwatako ngenda okuba era nze kalina yamadaala yemyalire na sigirinya ate sirinya lifuti naye je nga buli kimu oguma nekikusanga wansi awo owaayi mala nenekakaba naye ku peesi yange oba lunaku lulamba nze mmanyi naye we namutunulira ennyamba gyeri ayambadde lwakuba nyambala yesaa gyegomba nze sambala high heel ne mini buno buteteewe bulaga entumbwe
sizambadde siraga ntumbwe yange ate sayambala nnyo ngatto endeega kugulu lwaki mamwe yo high hero yongera ku nandigyambadde nayagalako ekikondo ekisituseemukko ekitono naye nga kinene sikana akalinga akagalo kalina engeri gye kasibamu emisuwa gya muno kati fe abakyala abakyazaala wansi bwe weesika nene waggulu wakola ki yinza okwesanga nga ofuna obuzibu mu kuzaala oba n'otandika okufuna complications naye bwe babiwulira munda baagala kubasa ate oba tebabiwulira si musango obutabiwulira babiwulira naye gamba babitegeera bwe buzibu okitegeera obutabitegeera bwe buki bwe buzibu bw'otyo bitegedde bireke kolanga bw'oyagala. Omulabi wa Toners Media ndowooza okitegedde bannange ategedde ategeere tetujja bakaka kutegeera naye naye bwe baka weefumintiriza guno mwaka 2025 fuba kulaba nti buli kintu olina ky'oyigamu ate okiteeke mu nkola abawagizi bo manya nti bakosebwa kubanga mu butuufu essaawa ya leero Alien tasobye wange n'emmere ejjo teyalidde oweewange Alien tasobya byamutamye era n'omutakula omugwako naye Alien tamanyira kuba ndi mu nnyumba ewange naye gweri naye mu lutalo ali eriyo alikuzize naye nawe inenozolwa balina abo mulina abawagizi mulina ababaagala ng'abantu ono omwana Palaso abadde mukwano gwa Kabaka kati Kabaka anaddayo n'akuwa obudde kubanga akwagala abantu bandifumintirizzaamu wawa otuuse na baani b'olina okubanga tebakuvaako gravity omutujju b'ofunye mu industry w'oli mu kiseera kino kubanyweza butakuvaako niye bw'onoomala okweyonera ne bakuta togenda kuddayo kusituka okuddayo okufuna omulala asooka kwebuuza kw'oli bwe wali otambula ne gundi oyo n'ali ati ndeka nze namuta yannema gwe mugezeeko olwo naye akola ki mumpitire David Lutalo gende n'oyo nti oba weeyonoonera tegeera omulabi wa Toners Media nga tuwuzika programu eno message gy'owa abantu 2025 message gyempa abalabi n'abakulembeze n'abaweereza bonna okusookera ddala mu nju mwendi ensonga 5 ssemasonga eza Buganda tube nga tuziteeka nnyo tuzisoosowaze tuziteeke waggulu Buganda bejja okusituka kino Katikkiro kyeyavuddeyo n'akola tumekibuusa maaso kuba nalabye nga ne kunkuuka abaana balagadde okutegeka ndooza balowooza nti Katikkiro agenze ne baagala Shakira akube dokita ekyobulabe ennyo kubanga kweryamu luki lukwe bwe tuba tunaatwala ensonga mu maaso Mengo tuyite abayiiya bannabitone abayiiyiza bannabitone ennyimba emizannyo batuuzibwe babuulirwe do's and don'ts mu lulimi lwaffe Oluganda era baweebwe n'obukwakkulizo n'amateeka ge balina okukola ki okutambulira Uganda bwe tumala nga bakkaanyiza nga tumaze obibalaga bye twagala nga Mengo byeyagala bajja kuba basayini nga tasayiniza we takkirizibwa kufulumiza mu lulimi lutali Luganda ekyo kitakkaanyiziddwako UCC ekole ki efune ekiwandiiko nga bw'ofulumiza mu lulimi Oluganda nga mulimu ekyesittaza kyonna ekize direct gwe ng'ovunaanibwa eggwanga Uganda likuvunaana ne Buganda nga Buganda
ebe kuvunaana okwonoonera mu lulimi lwayo. Lwe tugenda okutaasa ejje erijja emiti gino emiti egiri mu kutumerukiramu gikoppa ffe. Bwe gikoppa ffe tulina okutereeza nga balaba mulimu omwana nga byokola bimwesittaza ne bimutama nagaza mama yantama mama byayogera byantama namulabako omwana yadduka nawaka omwana yajja ne mama nga mwenzi okufa omwana ne bimutama ne batabuka ne mama lwa bwenzi bwana baneiba nga babuza baba agatta omusajja nengenda okwagako n'omwana nga mama bwenzi bwe butabula omwana nga kisusse eri omwana byokola nga ye bimutamye. Omwana oyo ajja kufuna wadda agende ye atereezebwe abalala nga waliwo ennambika eri mu Buganda. Tuleme kunenya masomero wabula ffe kenyu tutandike okulaba Buganda nga Buganda. Bwe tuvaayo n'ekiri awamu eky'omuggundu ne Ministry of Education ejja kigula. Wakati ne Ministry of Education yatandiseko curricular activities buli somero lina kye likola ebitone batandise obiddamu bikola ki obizza waggulu abaana bano okubateeka ebitone ekyo kisobola omugaggawaza abasambi b'emipiira mu luli mu Buganda omwana nayo abeera atya nga wampisa oweekuuma otya ng'oli muntu mulamu ng'oli mukkakkamu ngamba kyekigenda otukolera okulaba nga abayiiya b'ebitone tebafuna buzibu na Buganda kutanga kuyisa mu kabaka waffe Lugaayu kumwambalira okwomu kye yakola kwali kwambalira oyo gravity wakola kikyamu olina kyetondera liri puzzle kye yakola kwali kugira kwekalakaasa ye yekalakaasa era atudde musajja atalina yekalakaasa amala nakkakkana ayewalalira awalalira alaga nti waaki wamaanyi liri puzzle weebale kubeera nga bw'oyekalakaasa wakkakkana walaga nti era oli Muganda. Era nsaba Oweekitiibwa Katikkiro abaana ng'abo babonerezebwe naye nga oli mukozesa omutima omukono omuzadde bawe obudde obawulirize oyogereko nabo owulire obuzibu bwabwe obalambike obaluŋŋamye bajja kwetereeza. Amiina. Kyekyo sibula omulabe wa Tonazi Media tuve wano. Mulabe wa Tonazi Media mwagala nnyo. Nkusaba osharing, subscribing, then share. Lwe tujja okutambula. Bw'oba olina munno ng'olaba naye alina akalango mugambe ajje naye atuwa akalango. Ab'amasomero ngenda kunoonya ku masomero nabo bano batuwa ku bulango. Nabo tubalangeko bambi naye nga mbaagala nnyo. 2025 tumwekuumiremu nga tuli bulungi. Twagalane, twewale entalo, twewale okulwana, twewale okusosonkereza. Ate tuyiga obugumiikiriza n'obuntu bulamu, obukkakkamu, ekisumuluzo ky'Omuganda. Amiina. Sina kyenyongerako. Mbeere bulungi, mweraba.